Amannya Sarah Sserwanga. Nsanyuse nnyo okubalaba. Nsanyuse nnyo obbawuliriza. Nsanyuse nnyo okkomawo nate ku kigambo ky'enkuza y'abaana. Nsanyuse nnyo mikwano gyange. Mwebale tuwuliriza, mwebale twagala, mwebale kututeekamu obwesigwa ne tusobola okuba nga twogerako nammwe. Mukama abatuweera omukisa. Nkomyewo taata, nkomyewo bassebo ne bannyabo, bazadde bannange ku lw'abaana. Abaana tubazadde naye abaana tubeerabidde. Abaana tubayina naye abaana tubavuddeko. Tetuyina kye tuli ku baana baffe. Lwaki? Abaana tetusobodde bayigiriza ki kyakkola. Omwana n'ava mu maka nga bw'anaava mu maka gange n'agenda mu maka ag'omulala nga tamanyi wadde okwoza olugoye, wadde okuwaata emmere, wadde okufumba. Mwana muwala, mwana mulenzi. Lwaki? Tubivuddeko. Abaana tubalekedde bakozi. Abakozi tebalina kibagenda tuyamba ku baana baffe bannange. Abakozi tebalina kibagenda tutaasa. Ffe nnyini abazaala abaana, ffe tuyina okufaayo ku baana baffe. Ne tufaayo nga tomulekedde mukozi. Omwana tamanyi kuwaata mmere, tamanyi nti olulagala baluteekamu bwe bati mu kibbo oba basaaniika batya, bagisiba batya. Byonna talina kyamanyi. Tamanyi nti mu nnyumba mulinamu ebyokutegeka. Bafumbo bannange, abaana mubatwale ng'ekyatika bannange, naye ng'ate mubayigiriza. Kubanga bw'otamuyigiriza ng'avudde waka, omwana tagenda kuyiga. Ajja genda mu bufumbo, oba omwana ajja kuwasa, akomewo ng'engoye akasuka oba sitookisi ngatto. Mukyala yamanyi by'anaamanya bw'anaalongoosa. Omwana ebintu tabimanyi bw'ategeka. Azadde omwana tamanyi bw'agenda mutegeka. Naye so bw'oba ovudde ewaka ng'omutraininze, timunanga omwana bw'abeera bw'ati bamukola bw'ati, bw'akola bw'ati ate olina okutegeka kino ne kino. Nze nina aba muganda wange be nabaddeko naye ye ababe kyabayigiriza kimu. Engoye bazooleza mu kyuma, buli omu yeefumbire kyayagala. Oli n'asiika eggi n'agamba nze ngenda okulya breakfast, oli n'afumba buno bukoloni buno. Obumu abaana tuganye okubateeka mu bumu nga famire, ng'abafumbo. Abaana baffe tubakwate ekitole bwe tuti. Tuula naye, maama okola siganye, sente tuzaagala. Taata okola siganye, twagala okutulabirira. Naye bambi obumu obwo obw'abaana baffe tetujja bukolera gye tugenze, tetujja bukolera bantu balala ng'abaana baffe tetumaze bakuŋŋaanya. Omukolere ekintu ekigenda omuyamba enkya, ate naawe nga tekigenda tuweebuuse abazadde abafumbo. Omwana atuukayo n'akola ekintu tokikola nga nako naye ye yakiyingiza mu bwongo, oba yakijja ku ssomero, oba yakijja ku banne. Tubeere mikwano gy'abaana baffe. Yeetaaga kubuulira gwe maama, gwe taata. Taata n'ojja n'omuwumba mukwano gwo, n'omufuula fulendi wo, n'omugamba kino wakikoze naye kikyamu. Bambi tubeere omuntu omu. Tukkirize mu Yesu Kristo, tukkirize oyo Katonda waffe, naye atuwumbawumba. Tulina ebintu bye tukola n'awumba, naye naffe tuwumba abaana baffe, tubatwale kuba mikwano gyaffe. Kristo yatwagala n'afuuka mikwano gyaffe. Lwaki ffe tetusobola kwagala baana baffe ne tubafuula mikwano gyaffe? Kristo yatusembeza n'atufuula abaana. Nammwe abaana mmwe mubazaala mubafuulire ddala abaana be muzaala. Nedda bannange, muzadde munnange togamba mwana yamanyi. Naye twebaza Mukama olw'ekiseera kino, twebaza Mukama
olw'ekisa kyatuwadde, obulamu bwatuwadde. Bannange tumwebaze, mwebaze mu ngeriyo. Oba oli musiraamu, oba oli mulokole, oba oli muki, weebaze Katonda obulamu bwakuwadde, n'abaana bakuwadde, n'ekisa kyakuwadde okusobola okulera abantu. Nebaza nnyo olw'omwami wange asobodde otukuuma, asobodde otulabirira, ate atuwadde eby'amagezi mu bulamu bwaffe. Kyetuba twebaza Mukama nti yeebale mutukuumira, ate ayongere omutukuumira taata waffe. Bambi mwebale nnyo, mwebale eddala otuwanga obudde bwammwe, mwebale nnyo okutuwanga ekiseera ne mugamba akatuwulize ku buntu ku bu audio buno oba ku video bwe baleese. Naye tukyebaliza Mukama asobodde otukuuma. Mukama abankuumire, abanjagalire, abawe omukisa omwaka guno n'ogutandika. Mubeere nga muli balamu ate mwongere otuwuliriza. Mukama abankuumire, mbaagala nnyo. Saara Sserwanga, Mukama abakuume.